pasta ite wao saka mukula we kubo nemu faza aliwa bagenda kusaba nawe toiza jwana sala anga picha la faza microphone walirao wana abali wana temusindika eno bantu bafunda batu wa microphone zino za TV batu wa microphone tiwaba wana emu yongera kujja ate mujja sura yabo ate bali bawulira sama zino za TV batu wa microphone ezeri siri wana kale leka tusabe mumaze jimbe male mukwanzi tuyina okubala ensi byeru twogerako obeggulu weribitwaniriza Bayibuli etugambye nti atutaddewo tubala ebibala n'ebibala byaffe bibeerewo tetuli wano kubala bibala bya kutamiira tetuli wano kubala bibala bya bwenzi tetuli wano kubala bibala bya kulyanguzi tetuli wano kubala bibala bya kumalako bantu mirembe tuli wano kubala ebibala ebizimba abantu ebizimbe eggwanga lyaffe ebinaleeta emirembe mu ggwanga owooluganda ne bw'onookola otya oba oyagala kuwulira oba toyagala kuwulira eggulu lya ddala gye liri olunaku olumu Katonda yakuleeta mu nsi okuyisa mu maama wo n'akuteekera ki ky'ogenda okukola naye kiri gy'oli okubuuza Katonda lwaki wandeeta mu nsi kiki kye nteekeddwa okukola ye nkikole ddi ate nkikolere luddawa bw'otokola kiki kyakuleetera mu nsi oyina ebbanja Bayibuli etwogerako tuyina ebbanja ery'okwagalana abalala tukyawagana tulwanagana tukola enkwe tuseketterera eryo bbanja bwe tunaaba tunayagala Katonda bwe tunaaba tunaweereza Katonda tuyina okusooka okwagalana ebyo bye bibala Bayibuli byetwagaza tamale mirundi ayagadde ensi ye tamale mirundi ayagadde abantu be kakati abaza ebibala bye tumwogerako kakati ekirala kye nkugamba Bayibuli ekugamba ekintu kimu tinga Katonda bwe yakutuma mu nsi ayina bye yakutuma okukola era by'okukola byo bituukirize otuukiriza ki bw'oddayo mu ggulu olina by'ogenda okwanjulayo tibibino ebyange byenkoze obulokozi Bayibuli bweyogerako bweyogerera kigambo kya Katonda Bayibuli ayogera mu kitabo kya Matayo esula 1 n'onyo lwa 21 malayika n'agamba Yosefu n'amugaa Yosefu omwana wa Dawudi totya kutwala Mariyamu okubeera mukazi wo olubuto lwalina wa Mwoyo Mutukuvu alizaala omwana w'obulenzi naawe olimutuuma erinnya lye Yesu amakulu gaakyo omulokozi w'abantu abooluganda tuyina ebbanja ery'okulokoka tuyina ebbanja ery'okukyuka tuyina ebbanja ery'okutegeera Katonda Mukama abawe omukisa Mukama yebazibwe leka tusabe
leka sabe kye mwagala mbikulira Zaburi essula 13 olunyole 15 Zaburi 13 kale Kitaffe mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu oyogera mu kigambo kyo Mukama n'ogamba nti omuntu eyazaalibwa omukazi awangaala ennaku ntono amulisa ng'ekimuli olw'eggulo n'awotoka. Kitaffe mu linnya lya Yesu Kristo muganda waffe Tamale kaakano awotose takyali mu nsi. Mukama nga tugenda kumuteeka mu ntaana, entaana eno tugitukuza n'omusaayi gwo. Mukama nga tumubika mu kifo kino, tumuteeka mu kifo kino, tumuteekawo Mukama ng'alindirira olunaku luli lw'olijja Mukama wange okunona abantu bo. N'olwekyo kyenva ngamba bwe nti enfuufu mu nfuufu enfumufu kyetuva tumuteeka wano Mukama Katonda w'ekisa nga tulinda okuzuukira okw'oluvannyuma Mukama lw'olikomawo okutwala abatukuvu bo. Mukama entaana eno tugitukuza era tugibika n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu nga tusabira famire Mukama Katonda ow'amaanyi amangi abasigaddewo okutegeera gwe okumanya gwe Mukama bategeere gwe ayi Katonda ow'amaanyi amangi balabe obutukuvu bwo balabe ekitiibwa kyo balabe amaanyi go balabe obukulu bwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amiina. Omusalaba guliwa kale mwe abantu okuba bayagala okufuluma amafulume akawungezi ka leero ba emisana lya leero njagala kutegeeza nti okwenyiga okuli wano kungi nnyo nti abantu baagala okuyitawo okugenda okubeera abasaale mu kuteekayo muganda waffe Tamale emirundi. Ebimuli biteereddwawo era nga wetwogerera abantu ab'enjawulo buli omu afunayo kyafuna naye ng'okutuukawo nga bw'olaba ekifaananyi bwe kiri okutuukawo kanyigo keereere naye nga emabegakaawo kwaya ebadde eyimba nga kwaya okuva mu kigo wabadde abaana bwe batera okuŋŋaanira n'omukyala be babadde bayimba akati ate awo ne wabeerawo okuwagaanya baagala be babeera bayimba ate nga ne pasita waali alindiridde okusaba kati awo wabaddewaawo ke kasiriikiriro koyinza okuba nga olabye era gye bigweredde abayimbi abamu bo entaana bajamuse ne bagenda naye nga omukolo ogw'okuziika guwedde kyenkana bwe tubeera ano omukolo ogwo gubanga oguwedde nti pozi abo boolaba be bamu ku baana b'omugenzi Tamale emirundi mu kwaziirana babajjawo okuva ku ntaana okubatwala waliwo okwaziirana okw'amaanyi ng'era bwe kibeera eri famire yonna nga baviiriddwako omuntu waabwe ng'era bwe kibeera eri omuntu yenna ng'oviiriddwako oyagala. Kale n'olw'ensonga eyo bingi ebigenda mu maaso bingi twagala kubanga tumaliriza kubanga enteekateeka eno tutambudde nayo okumala ebbanga entambula eno tutambudde nayo okumala ebbanga okuva muganda waffe Tamale emirundi lwe yafa
njagala kubanga tusiibula mu kiseera kino. Deo eyo vaayo jangu tusiibule jangu